Mugamba mutya mwemwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nako olwaleero njagadde mbawe ku ddagala, naddala mu abaami. Eddagala lino ddungi nnyo, ligenda kuba likuyamba. Kasekera nga bw'okalaba tukayita akawuukiwuuki. Ku kawuukiwuuki kuno njagala ofuneko akati ogenda kubeera ng'olikozesa ku nsonga y'okukasennyesa amannyo. Osobola okukasennyesa ng'oli waka ku makya, osobola okukasennyesa ng'oli mu bizinensi yo oba oli ku bizinensi yo n'obeera ng'osenya mpola mpola, okugeza nga mmwe abasaaluuni, ab'amagalagi, mmwe ababooda mubeera bangi ku stage, beera ng'okozesa akati ako obeere ng'osenya mpola mpola. Omuntu ono ajja kulonda mu ggwe, wakugambe nti jangu ontwaleko. Nammwe abali mu galagi, kasitoma ajja kujja akulondemu mu abo bonaaba otuddemu, akuyite nti jangu onkolere emmotoka eno. Beera ng'okozesa akati ako, okalaba kati kakawuukiwuuki oba kati kakasekera. Kafune nga bw'okalaba, kamenyeko, beera ng'okasennyesa. Osobola okukatereka mu waleti, bw'otuuka ku mulimu n'obeera ng'osenya mpola mpola. Naddala mmwe abali mu bizinensi ezo nga totya, abantu bangi bakikola. Ndowooza mutera obbalaba aba n'akatiike n'abeera ng'akasennyesa mu mannyo mpola 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 mpola. Eno nga bw'ayogera obugambo bwe, nga bw'ayita bakasitoma babeere nga bamulaba, mu abo abangi baalimu. Nga bwe mulaba akasekera ako nga kali ku ttale, osobola okukalengera nga kamulisizza n'ogamba nti akasekera kaakali akaliko obumuli obwo obumulisizza. Kati naawe beera ng'okozesa akati ako, obeere ng'okasennyesa, bakasitoma babeere nga bakulengera, bakwawule mu abo b'otudde nabo. Beera ng'okakola bw'otyo nga bw'okalaba. Okalaba katereeze bulungi. Kati obudde bw'ofunye osobola okusenya bulungi amannyo ne kologeeti. Bw'omala funa akaddakiika nga ziizo, obeera ng'osennyesa akati ako ng'oyimiridde mu mulyango oba ng'otambula ebweru mpola mpola. Oba otuuka ku bizinensi yo, beera ng'okasennyesa. Naddala ofuna akadde ng'oliwo wekka, beera ng'okasennyesa. Akati ako kalungi nnyo, kajja kukwetera bakasitoma babeere nga bakulondamu mu abo bonaaba nabo. Naye akati ako okukasennyesa okuyita bakasitoma kyandibadde kikulu nnyo. Sooka onoonye ku ddagala eryambulula, n'oluvannyuma onaabe ne ku ddagala eryo ery'emikisa eritangaaza emikisa gyo. Sooka weeyambululeko ebyo ebitali birungi by'oli nabyo, ebisiraani, lutto, obutaagalibwa, obutaweebwa. Sooka weeyambulule, n'oluvannyuma naba ku ddagala eryo ery'emikisa eritangaaza emikisa gyo. Liba lingi ery'enjawulo era naako akasekera kabeeramu. Era bw'oba onaaba nako oba olina okwogerako ogamba nti kano kasekera. Buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Bakasitoma bange babeere nga bansekera. Bakasitoma babeere nga bansekera. Mukitegeera? Kwegamba obeere ng'oyagalwa. Ng'owa boodabooda otuuka ku stage n'obeera ng'otudde, beera ng'okasennyesa mpola mpola. Ojja kuba oli awo ng'olaba bakasitoma oba ng'opaakinze ku stage nga balonda mu ggwe. N'olwekyo kikulu nnyo beera ng'okozesa akati ako, beera ng'okasennyesa. Ab'amagalagi mumbuuza nnyo ku ddagala. Ab'amagalagi mu abavubuka bali mu galagi, wamu nammwe abasaaluuni, abavubuka basala enviiri mu saaluuni. Bw'otyo beera ng'okola bw'otyo. Tujja kuba tutunuulira n'eddala ery'enjawulo, naye ng'akati ako kalungi nnyo okukasennyesa. Kajja kuyamba kusooka onaabe bulungi ekyogo ekyambulula n'ekyogo eky'emikisa. Bw'omala obbinaaba, sigaza akati ako nako obeere ng'okasennyesa mpola 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 mpola. Bw'otyo ojja kulabawo enkyukakyuka ku nsonga y'abakasitoma. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.